nzereka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda basekerere ebyomukwano bitamye mbikoye no baby nze buli gwenfuna ati breaka nze ne love bagitamiza bano bantu nga balina kye bannanga gwe naye kiki kye munnanga naye lwaki yeah, man. Pastor Aluwezze Bugingo avuddeyo n'awandiikira Uganda Communications Commission okubeera nga bawera oluyimba lwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bize Nateete, oluyimba oluyitibwa Yeeyita Mulokole. Luno oluyimba okusinza ku Pastor Aluwezze Bugingo oba ekiwandiiko kye tulabako kyagamba Pastor Aluwezze Bugingo omwaka guno eno amazima ga Katonda mukambwe mukko, omwaka guno eno yandibanga si gwa muzannyo, omwaka guno eno nga twakamala okubeera nga tulaba ensasage eyabaddewo ku mwana mulenzi eyayimba akayimba twagala Pentagon oba batuddize sente. Ono mulenzi yayimba akayimba ensasage ezaaluliko oluyimba olwo ng'abanja Pentagon oba baddize sente yali nnene okubeera nga mwana mulenzi oyo bamuwamba gye byakkira simanyi yagenda okubeera ng'azuuka nga enviiri ze bambi bazisazeeko n'ebisigadde ng'ebyo kwegamba ng'alaga ali mu fiya lwakayimba twagala Pentagon. Okusinziiramu neera yali direct ku kikyayimba nga nekyasaba akimanyi ebyo bye byamutuukako n'emboozi yonna yonna nga bwe yagenda mu maaso saagala kubeera nga mbiyingiramu in details. Kyokka ate mwana mulenzi yayivuddeyo neera n'ayimba akayimba akalala kale noko kalaga nti Pastor Aluwezze Bugingo yennyini yasabye Uganda Communications Commission okubeera nga bakawera olw'ensonga kavvoola. Kano akayimba gwatonna kubeera nga okawulirako ka mwana mulenzi Bize Nateete neera nga ngenda fuba nga wensobola sigwe mulundi ogusoose nga mwana mulenzi ono mukolako interview neera ngenda fuba nga wensobola okubeera nga munoonyaako ndabe oba olunaku olw'enkya tusobola okubeera nga tukwatagana tumubuuze akana n'akataano ku luyimba lunene olugambe okubeera nga lwawereddwa tulabe kikyayimbyeko ekyo ekireetera okubeera nga oluyimba lunene basaba Uganda Communications Commission okubeera nga eruwera. So beerako ku SMX Media togenda kubeera mu meesinga updates naddala nga tufunye mwana mulenzi ono gwe baweredde akayimba ke. Eyo nga tuvuddeyo, congratulations omwana wa Lukwago Lord Mayor Hatnange Tata Lord Mayor omwana yafunye 19 points mu senior 6 kwegamba byonna ebirungi byeyunidde omulodi waffe Lukwago. Mwana muwala amanyikiddwa nga aliya Lukwago Ssanyu bambi yasikowalinze bulungi nnyo mu bibuuzo bye ebyakamalirizo ebya senior 6 like father like son ndowooza oyinza okubeera ng'ogamba kubanga ne Lord Mayor waffe musajja muyivu asomye ebitabo bye looya mulamba kati wabeera nga n'abaana be bambi batandise okubeera nga batambulira mu ngatto ze nabo nga bayivu bagezi Mukama Katonda babuleesinze n'amagezi okubeera nga bambi basobola n'okukola ebibuuzo ne babiyitira waggulu okufuna 19 out of 20 bannange aliseeyo bulesikamu ate ng'abayambi na buyambi. Ono kwa SMX Media tugenda kusigala tubawa updates ku baana abatula senior 6 na biki bye basobodde okubeera nga basikowalinga. Subscribing on your notification bell tojja kubeera nga mumisinga updates naddala nga zino.